Njagala okulamusaako mukwano gwange gwe angoberera ku AKTV. Nze AK Master mabega w'omuzindaalo. Webale nnyo balidira kyokola kya ttendo nnyo okubeera ng'otambula nange obutakoowa. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Twaha Kagabo ono ng'ava wali mu bitundu by'e Masaka. Yakubye bannayuganda enkyukwe bw'atyo yakawaŋŋamudde. Bingi byogenda okuba ng'owulira olunaku olwaleero era mu vidiyo eno mukwano gwange gwatambula ne AKTV olutimbe gaggadde. Mu ngeri y'emu emisinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gibadde olunaku olwaleero era gyetabiddwamu abantu bangi nabyo ogenda kubeera ng'obiwulira. Bobi Wine biki byayogedde nga yakamaliriza okubeera nga adduka kubanga naye abaddemu mu misinde gino abantu bangi ab'enjawulo abatambudde ne Ssaabasajja Kabaka nga ne Maama Nnaabagereka kwali. Mu ngeri y'emu tugenda kuba tulaba omukyala ow'emyaka 12 adduse emisinde gya Kabaka era n'agimalako. Njagala okuddamu okukwaniriza ku AKTV olutimbe gaggadde nange AK Master mabega w'omuzindaalo. Kale ng'oli mpya nkusaba subscribinga ku channel yaffe eno era okonene kade tubeere nga tutambula ffenna oba oliawo mu waka waffe. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Twaha Kagabo ono nno nga akiikirira abantu bali e Masaka yeesimbawo bw'ati ku kaadi eya National Unity Platform era bw'atyo n'awangula akalulu. Wabula ono alina obutakkaanya ne leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga era nga naye ava wali mu bitundu by'e Masaka okusika omugwa wakati w'abano kwa njawulo era nga Dr. Twaha Kagabo agamba nti okuviira ddala mu ntandikwa omukulu ono amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga teyamwagaliza kaadi eya National Unity Platform era ono alumiza nti yali His Excellency Bobi Wine eyamuwa kaadi era singa teyaliye teyandiyesimbye. Wabula ekisinga okwewuunyisa Dr. Twaha Kagabo ono y'omu azze alumirizibwa ku ky'okubeera nga mukwano gwange alya mu lulime ne mu luzise naye olunaku lwabadde lwajjo ono n'avaayo ne yeeyambula engoye n'asigala buswa bukunyegere bute bwe yakkiriza nti yeegasse ku MK project oba General Muhoozi Kainerugaba project. Era ono yalabiseeko ne mu bifaananyi nga bali bonna nga bapoozinze nga bw'obalaba era nakkiriza nti agenda kubeera nga atambula naye. Wabula ono alowooza nti yalidde mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olukwe naye njagala okugamba Dr. Twaha Kagabo nti walidde mu bannayuganda olukwe kubanga baakwesiga. Baakwesiga mukwano gwange mpuliriza baamwesiga. Era ono yali tagenda kubeera nga yeesimbira ku kaadi ya National Unity Platform. Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo nago akamuwe kaadi yeesimbewo era mu kunoonya akalulu aka Honorable Dr. Twaha Kagabo ono ebintu bingi ebyalabwako ebyaviiramu n'obulamu bwa bannaffe ba comrades abamu okubeera nga bafa. Mukwano gwange mpuliriza oyinza okugamba nti nsaaga busaazi oba njogera mu bwogezi naye gano genjogera ge mazima. Omubaka ono Dr. Twaha Kagabo mukwano gwange mpuliriza mu kubeera nga yeesimbawo bingi ebyaliwo. Era ono nkugambye nti omwana amanyiddwa nga Ashraf Kasirye yakubwa essasi ku mutwe erwengo era nzijukira olunaku lwali lwa Sunday omubaka Dr. Twaha Kagabo ono baali bagenze kubeera nga bamunoonyeza akalulu. Bw'atyo Ashraf Kasirye yakubwa essasi ku mutwe era abantu abasinga balowooza nti yali afudde. Wabula kyali kisa kya Katonda okubeera nga Ashraf Kasirye ono yasimattuka era yamala ebbanga ddene nga taddanga ngulu kubeera nga ategeera era nga talina kyasobola kubeera nga yeekolera. Bw'atyo wenjogerera Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukwatako ku mukono n'amutwala mu ggwanga erya Amerika okubeera nga ajjanjabwa. Wabula mu ngeri y'emu ekyennaku era ekikuba encukwe nti mu kuddusa Ashraf Kasirye ono okubeera nga atwalibwa mu ddwaliro laba ate emmotoka eya poliisi ng'egezaako okulemesa
bwe yatomera comrade amanyiddwa nga Frank Senteza ono era teyasobola kubeera nga ddengulu yafiirawo era mukwano gwange ampuliza mu nnaku ey'ekitalo. Wabula ekiyinza okubeera nga kikwasa ennaku nti omubaka ono Dr. Twaha Kagabo tabaliridde musaayi gwa mukwano gwaffe comrade eyatugendako ku lulwe nga banoonya akalulu ke. Yafa nkugambye yatomerwa emmotoka bw'atyo n'afiirawo era ne Ashraf Kasiri ono taddangamu kubeera nga bwe yali ali obulamu bwe obwasooka. Wabula Dr. Twaha Kagabo ono yasazeewo alye ssente asale eddiiro asobole okubeera nga ye asanyuka ne famire ye n'abaana be n'abazzukulu be. Kino nno oyinza okukiraba ng'ekyangu naye mukwano gwange ate si kyangu kubanga bannayuganda bangi abafa olw'okubeera nga mu malwaliro temuli ddagala. Abakyala bangi bazaalira ku ttaka era ng'ebikozesebwa tebasobola kubeera nga babirabako. Abantu bangi abasomye naye nga tebalina mirimu. Naye Dr. Twaha Kagabo ono abantu abaamwesiga ne bamuteekamu obwesige ne alayira nti okufa n'obutanyagwa nja kubeera nga ntambulamu nammwe. Mukwano gwange ampuliza ono yasaze eddiiro bw'atyo ne yegatta ku MK project ng'alowooza nti alidde muwe ekitiibwa ennyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe. Naye olukwe Dr. Twaha Kagabo olulidde mu bannayuganda, olulidde mu bantu b'e Masaka, abantu b'e Buddu abaakwesiga, abantu b'e Buddu munnanga abaakuyiwirawo omubiri. Kibi nnyo okubeera nti abantu nga bano betwesiga ne tubeera nga tumala obudde bwaffe n'okubeera nga munnanga tubasindika bagende bakiikirire endowooza z'abantu, oba oli awo bwe batuuka eyo ate bakiikirira mbuto zaabwe. Ono nno si ye yekka. Nakola akatambi gye buvuddeko omwaka guno nga gutandika ne nkugamba nti ogenda kubeera nga olaba ababaka ab'enjawulo abagenda okubeera nga bavaayo nga bagamba nti ze sikyali wa National Unity Platform neegasse ku kibiina kino neegasse ku kibiina kiri. Naye Dr. Twaha Kagabo njagala okujjukiza nti NRM gy'oyingidde mukwano gwange okunamye kubanga abantu bonna boolaba kati abaliko bagenda na mulembe mupya. National Resistance Movement yabaddewo ebbanga ddene era abantu bano bonna boolaba abali mu National Unity Platform bangi baaliko eyo ne bavaayo. Laba gye bavudde ate ggwe gyodda. Mukwano gwange oyinza okulema okwambala engule. Ebyo nga mbitadde ku bbali mu ngeri emu emisinde gya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri olunaku olwaleero gyaggiddwako akawuwo era gye baddemu abantu bangi nnyo. Maama Nnabagereka abaddemu, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Empologoma abaddewo n'asimbula bannayuganda okubeera nga munnange batandika emisinde gino. Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abaddeyo era addukidde ddala bulungi nnyo emisinde gino agimazeeko. Wabula yeebazizza Katonda olw'obulamu obwa Ssaabasajja n'obulamu bwa Uganda ne bannayuganda okubeera nga okutwaliza wamu. Bakansalazi bangi nnyo abadde mu misinde gino oba oli awo naye nga kiraze nti Obuganda buladde nga Ssaabasajja waali abantu babadde basanyufu nnyo olw'okulaba kabaka waabwe. Mukwano gwange ampuliriza. Gwayagala edduuka ery'okupangisa n'obuwombeefu nkusaba okuba ku namba y'essimu gy'olaba ku screen eno oba teekako WhatsApp message. Edduuka liri Makindye ojja kubeera ng'olifuna oteekemu bizinensi yo weekolere. Edduuka lino liri opposite Haji Haruna Mberu restaurant okumpi ne Park Last we liri wayonjo nnyo era ne security y'amaanyi nnyo. Ogenda kubeera saburenta ng'opangisaamu n'omuntu mulala omwezi gw'okola gw'osasula. Nze AK Master emabega w'omuzindalo okubeera nga nkutuusako ensonga zonna tugenda kubeera nga tukwatagana mu mwaka addako akuuma atakuumira mpeera I sign out for now era tujja kubeera nga tusisinkana enkwekengezi kyatukubira endulu. Mukama Katonda omutenzagulu akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo tusobole okubeera nga tukyassa kubanga Uganda yaffe mukwano gwange yakwesabira. Kale ebyo bye bya Dr. Twaha Kagabo bw'ati asaze eddiiro n'eyambula n'akunama. Mwenna mukitegeere mbere nga mukimanyi nti omusajja oyo gy'ali musobole okubeera nga mumwawula mu balala. Bye bye.